Maziga merere era okusinziira amawulire agaliwo kati mu katambi kengenda okubeera nti nkulaga wano, Honorable Tamaguzi yeevuma Genosale. Yagamba nti Genosale yawadde order ne order nti tebamulangirira effujjo lwakoleddwa lyonna Genosale alinamu omukono. Honorable Tamaguzi ono musajja wattu saawa eno ali mu mbeera mbi, taasulewo taasibewo yali ku mumwa, era we yamaze okukola akatambi kano ne bamuddusaako mu ddwaliro nga pressure ziri nnye, sukaali alinnye n'ebirwadde ebirala. Okusinziira ku babaka ba NUP abasinga, bo bagamba nti order yavudde namunkekeera, nga bo bagamba Genosale yabadde n'omukono munene nnyo mu nsonga y'okubeera nti babajja mu parliament. Bwe twogera mu kaseera kano, ne full figure Wanda Muliro agamba nti abantu bafiira obwemage byabakama yali tasobola okubeera nti alangirira Mwami Kyagulanyi Wandibanga awangudde akalulu kano. Ebibuuzo bingi, ansa ntono, era bannayuganda bakyali mu kutya, bakyali mu nnyike y'amaanyi, era nga mu kaseera kano wenjogerera ngenda beera nga nkuzanyira akatambi kano aka Honorable Tamaguzi nga Wanda Muliro ng'agamba nti Genosale musajja mubi nnyo era tali mwerabira. Okusinziira mu kalulu kano, bantu bangi bavudde ne babanga banenya abantu abali mu gavumenti eno. Tujjukira nti omukulu Matthew Asolokagga bamujja mu kalulu, bw'atyo n'avaayo n'agamba nti byabaka muno ne waafa anywa kawalegi ke kali ke bayita emmandule. Ate ye Honorable Tamaguzi agamba nti ekikolo ekyamukoleddwako Genosale teyakisiimye era alikisasulira, amukolimidde nnyo. Ne Geoffrey Rutaya avuddewo n'ayogera ebigambo wamu ne Chairman Nyanzi naye ali maziga mere. Wekyogera mu kaseera kano agatambula gali nti Honorable owawali ekira Ssemujjunganda yagamba teyakkiriziganyiriza na byavudde mu kulonda, era sayona ayinza okubeera nti agenda mu kooti awaabe afune obwenkanya. Nawulirireko n'agatambula nti Lubongoya Lewis, Secretary General w'ekibiina kya NUP, naye ali mu nteekateeka enkambwe ezigenda mu kooti abeere nga awaabira Minisita Kabanda okubeera nti akalulu ke baakakutte. Bafuti soja bangi bavuddeyo ne bategeeza nti waaki mulwanira obufu buno mukiveeko ate tugende nga tugenda mu maaso. Awo twalabidde Honorable Sseggona yagambye nti ye abantu beewusira abeebaza bwebaza okubeera nti abamuwagidde ebisanja bisatu okubeera nti bamuwadde obwesiga n'abanga abakiike baba bamuggyeyo kagenda akola emirimu emirala. Kansooke mbakuwe other than after nzije n'omusasi wange. Abana b'abantu byabakama tasobola kulangirira Bobi Wine namusasula. Kiki ekikubyanga abaana, ki ekisibisa abaana b'abantu? Abantu b'ekyayi olabanga buli muntu ayogera nonsense, buli muntu ayogeza bogus talk because banyiivu. Eskembuga, thank you so much. Muteke ku 10 years oba 20 years, either 15 years. Twakamala okonda buli muntu afiiriddwa ebibye. Abantu abawagire byaddala bafiirwa ebintu byabwe. Bali mu bulumi. Zamaduka gange bagocha gonna. Nandibadde mbaga zaaki mmwe. Singa ba following mbaga zaaki. Obeera mu bintu abantu bakulowooleza oli bulungi ng'oyina amabwa. Toyina nawe wola toke wadde emino gy'amatoke. N'ebinyi batosobola kubyewola. Bawuza advisor nina ki? Nina kaki? Kwegumya kugamba nti emu n'ebbiri kyekisingako. N'omala gagga. Abamu tuyinamu humanity. Abamu ogamba gundi Toyota mmanyi, Natasa mmanyi, gundi amanyi, banandaba batya. Ak'obuntu just. Naye nga tolowooza nti tunaffe tuli bulungi nnyo. Bwe tukwata tuliganyuddwamu structures twakola zonna. Structures bwe tuka mu kudelivaringa ssente nga bakuggyawo. Ghetto structures ffe twazikola batuggyawo dda bateekawo Damulya ne Emma. Tufuna kaki? Be balisivinga ssente. Naye otuukanga n'obutuliro buweddewo. Kati gavumenti tekyalinawo wanayinki. Tekyalinawo okutuuza. Ne gavumenti balina tekyalinawo okukola ki? Naye era n'ebino ebintu kati ng'olaba abasajja munnaye yaziika ne banne nga bavumbula ekintu kyabwe.
kati banne bwabagamba kyamba abasajja bajjawo ne batiikinga mbu nenvaako sya nabo bakuba emmundu mbu ate nga batiikisiya anti kati mukulembeze mwenyini ensi yagisalalemu bitoza kudira asije wayiggala mundu ogiteekeo n'akapeeni oba ogizoleyeza anti kati olaba nze waneeno nze nagaa nenjigalaga wange nzema gye namujja katoza kunsuuzawo olagana nnooma yasinoja n'akanooma kanoma bunooma bwekanoma kanemeseza laga just emeya nnooma ne bojja n'endokwa y'ennooma olaba ne bojja n'endokwa tayinza mukusuuza ofuna tuza kuzija kuvako kati omusajja yali yaterevako ye nama n'agamba kati akapapula kange tomanya kayinza yalimba kyaddaki musajja wange muzike oli gye naligambako omutabizi wa pica golese bamuyita omukulu ddeza aliwa yegwe namwe teka kurutani omusajja atandikiddewo tamazeemazena kumagamaga ngenda kumufuna bannange ani anazuguyo okukyebusaabala tesingako kokaini paso ishirabatenda ayejije bulaya komawo alisatya omanyisinga okuswaza noli waofulaini nomanyisinga okuswaza embwa kukutwala emisinde n'embwayo babula ate nga n'okuluma ekuluma kati oba olina mbwa yakikaki gwe walindya enange nina owange atire fosi kali olaba oti katukoye omulundi gumu tuweyo gumu naawe ekyentandikwa James Brainy Keskuku Richard Lynch katyaliawo gasee kadi akamotoka ya bei nembama wa Japan kadi akela akatuuka nesanozoesi nembama wa lasa zenikubandiu emali mujirese zenikubandiu nasika obwembo kawateke yu testingako kokaini pasenge kamuunga omulesi omulumulera Mustafa ngali apa ekyentandikwa tudako apa prison Mustafa wamulese uno nikapita kichima ipanga oyo wabujambia bakubekawo empeteke kati obuyaye obwenoma apa prison bawusala emyaka 2 buno bugamba nikapita sisi obweze busatu bamuwakometo ye bamutadde uno Mustafa wamutadde obuyako prison bunyize obwenoma bamutadde kasi dismiss bamutadde nga kibanda bakuye abenoma banyize abantu kagali niste nakuba yakayindi yabiddewo dola wekiba atirala katulabe gumu kamumundi gumu adye yenna wabula kubanga atirale kandi tuyambi Nigeria. Tuba tuyingiddewo mu kaseera kano ebigambo birabye wali ku kutugurugwa Megaton Media ffe twewaayo okubeera nti tukwera ddala information amawulire engeri gigatambulamu ate tuganoonyereza ne tuba nga ate tugayingira munda ku bitambula mu ggwanga Uganda era mu kaseera kano tuli mu kaseera ka byabufuzi yanda kulyanda fireborn fire yavuddeyo n'akaaba balala bagamba lwaki akaaba abalala bo tebaafugeko ebibuuzo bingi ansantono gajja fire. Yes, omulungi atugoberera mu kutugwa Megaton Media. Bakola kyamannyo okulabika nti batugoberera. Ebbanga lino libadde lya byabufuzi tubadde mu kizikiza naye ng'ebisowaani byaffe tubiwanise okutukuttaka Munnayuganda gy'atabadde kyebagamba on the ground. Yes, Munnayuganda gy'atabadde nga tugezaako okulabika nti tufe fetta amawulire
era ne tubasuubiza nti kasita internet eddako bweti abantu genda bakubira tooki gye batabadde bategere bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambudde miranga nakwazirana tubirabye abamu bavuddeyo n'amaloboozi nti abakaaba nedda temulabise bulungi bakomaawo ebyo byonna tugenda kulabika nti tubitunuulira babeereko basheyalinge tubaweereze sebo okay Ganja yesebo twandikire wa Honorable Lutamaguzi oba wa Sseggona tutandikire wa Honorable Lutamaguzi ono akatambi nkabazinyiddaawo okusinziira ku byali e Nakaseke yagamba nti Genosale yafuna n'akatebe n'atuula bwati n'akwata kisiga kye kinene ekyabagagga ne yeetegereza buli ekigenda mu maaso batuuka okulangirira nga Honorable Lutamaguzi akalulu akawuusi nga n'ebiragabiraga okusinzirayo katambike ku bigambo bye ng'alaga nti yamaze dda ajaganya kuba sikuuti yeeyagala buli kimu nga ne DRF oda ne oda temubalangirira sagala wa numpu yenna njagala weena alimu embeera eyo nga waabyogedde okusinziira ku ggwe eyagendako mu kitundu ekyo n'obanga oyisaamu patrol deno kyekyali Nakaseke awo ekisookera ddala embeera yali ya bunkenke mu Nakaseke nga bw'otuukawo toyinza jjawula na battle zone oba war zone ebimotoka ebirwanyi abasirikale bataliyoni ku bataliyoni buli constituency nga bagimaamidde nga bw'otunuulira embeera eri mu Nakaseke n'abalonzi mwe baalondera kyalaga bannayuganda nti ku mulundi guno baali basazeewo okulabika nti bagenda okusuula obululu bwabwe so wakati mu bunkenke obwo polling stations ez'enjawulo Nakaseke ya Lutamaguzi ye south ya Alan ye central abantu bajja ne balonda abantu baabwe ne woman MP ne bamuyira ddala obululu obutagambika mu kulangirira wano Lutamaguzi baali bagenda mulangirira naye nga bw'atuna ku woman MP obubonero bw'ayina oba obululu bw'ayina ne munne Alan Mayanja jukira nti Alan Mayanja yali atunka ne minister Kyofa Togabi Kyofa yava eno n'amulumba Kyofa yagenda eri n'amulumba n'ateekawo embeera Lutamaguzi ng'agamba okunnangirira ne bannange bakola ki balangirira jukira abasajja baali baanyiize edda bakonya abantu emiggo abantu balaze nti bayiridde bano bannanoopa obululu ne bakaakati ono aleeta ekimberembere kiki naye kati mujjeyo Lutamaguzi akutte DRF muzi bakuteza omukyala awo Alan Mayanja bwakaaba amaziga adde naddeeri gundi bamuyita batya presiding officer eyali alina okulangira Alan Mayanja Kyofa Togobya mugabo ogenda kunnangirira oba oyagala oba tokola ki oba toyagala oli n'agaana embutuufu results z'oleese n'ezange zennina tebikwatagana kyokka ate ebya Alan Mayanja bikwatagana minisita sobola kukulangirira mpozi jangu okole ki weerangirire okitegedde bulungi presiding officer awo neyeecwacwana atidde okulabika nti announcinga ebitali bituufu ne bakubira omulala okuva mu disitulikiti endala yamugaa jangu ajayamba akolenga kiyambi jangu oyambe ono bimulemye yabakubawo kakota bonna bwave no wadde weyajja bwave w'Amayanja n'agenda n'alangira Kyofa n'agenda n'alangira gundi nga yali yakola omulimu gw'amaanyi nnyo bonna n'abalangirira so omuliro ne gutandika e Nakaseke era emmundu yasinda oguma paka zaali ssaawa nga 8 za kiro nga amasasi gavuga bikompola kwekalaka bannaluweero oba bantu b'e Nakaseke nga bagaye kitasoboka kyekyo okitegedde bulungi nnyo ng'era bw'obimanyi akaliro ne kaba bayitirirako abantu ne bapondooka era enkeera Lutamaguzi kwe kuvaayo lwaki Lutamaguzi yasooka n'afa ku kiki ne basooka bamulangirira nadde ewa Neiba yasooka n'agamba nti ebifo bino byonna tubikola ki nga bwe yasuubiza omukulembeze we tegwali mululu nti ebifo bino byonna tubyetaaga okitegedde bulungi nnyo togenda kunnangirira nga results z'ono DRF muzize ffenna tuziina tolangirira enzo ono lwaki oba tumulangirira naye nze Lutamaguzi yandisoose ne bamulangirira ye n'abeera ku safe side nyama ntono okaana erimu anti ekyayina solida yalina solida ng'ebyannyama ntono kati ebyannyama ntono ssaawa zino eryo bye bireetedde obuzibu ngani era nga bw'oyogera kuba wabaddewo amawulire agatambula nti Rubongoya ayagala genda mu kkooti
ayagala genda mu kooti bano ne bagamba ddala kituufu bwe tuba twajjanga twagala ntebe nnene lwaki tulwanirira buno byebyo Lutamaguzi ebyeyagaana yagamba bwe mutalangirira bannange na pulezidenti wange wano nti tuwanguddewo mukole kyonna kye mwagala Lubongo yaye tebaagala alwanire buwanguzi bwe yamanyi yawangula anti bo kye bagamba lwaki bamulwanyisa bo kye bagamba bano sibe ba siteeti Secretary General Omulamba oba ogenda kulabikira mu kifaananyi nti mu kalulu kano ozze kulwanira kafo peti era bo ba foot soldier as of now bagamba tusigale nga tutambula era bagambye Bobi Wine waffe mu mwambula amasuuti akola atya twezimbira Bobi Wine okuvira ddala mu Kyaddondo East nga ghetto gladiator nga ghetto president nga twagala okuleeta omuntu owakabuli naye okuva we bamwambaza amasuuti kati wa statement era ajja na addressing ensonga n'addayo n'ayogera ensonga ng'abantu bano ba diplomati bwatereeza katogi bwakola atya ba foot soldier nga bakulembeddwa ali mawala okuva South Africa ali mawale foot soldier omusajja omukulu obadde ki ye kennyini yakyetimbe foot soldier tekiriiko myaka boots on ground okategedde bulungi bavuddeyo ne bagamba tebalaba Lubongoyo tebalaba MP no era kyabalumye nnyo President Museveni bamwebazizaamu akensusu ne byabakama ayina tonnabitegeera simanyi wabitegedde President Museveni munyiivu ate atya abantu be bano akakadde akalamba abataalonze ani yabalemesezza akakadde katya akakadde k'abantu akataalonze buli obukadde kati yaabuuza akakadde kano kyekyakalemesezza era munyiivu obunyiivu buvaawo akakadde ke kano abalonzi tezawadde miliyoni 21 balonze tezaaweze twalonze 10 kaakati baayagala line 10 lyalazeewa lino era ye agenda kulwana sekulwana yenna abalonzi babataalonze akaguwa ku migulu n'abatwala ne balonda mbu poliisi yabalemesezza bannayuganda balina ensonga zaabwe mbu poliisi yalemesezza oba yagambye mbu waliwo kyovula kubuma yagamba abanuupu bano balina engeri gye bagikutte mu buuma kati wano kulonda agamba miliyoni 10 era agenda kunoonyereza ani yaleetedde abantu b'okutya yabadde yaga nti yadajja kuba kyanaku kinakuwaza naye nga Lubongo yagenda mu kooti bafoot soldier nti bembaddeko bo bagamba President Museveni bamwebazaamu akensusu ne byabakama nti babadde baagala zaakafulume aveeyo babadde baagala Ssennyonyi baleme mulangirira babadde baagala Nambooze baleme mulangirira ng'ekigendererwa kyebyo kyonna ki kulaba solida yaabwe kugundi kulaba solida y'ekibiina gyomba temuyina kifu mukunza abantu okugenda okubanja obuwanguzi bwa pulezidenti ekyo kisoboka kaakati bwe balaba ba MP abamu oba oli abo babadde beegwanyiza nga batinkiza nga babasudde ne bagaa nti bagenda mu kooti tebaagala kiwuliza bagala bagume tebaagala kiwuliza Secretary General sigala ng'okola emirimu gy'ekibiina ate ogiyina mingi Fred Nyanzikunga ate oyo yagudde na Bulagajja Vumbi kyakyasudde ayina omwana Kyakihiiru amuvaako emabega Kyakihiiru yabadde teyeesimbyewo anti ye ebyabwe tebannabalonda kuba yeesimbyewo byabavubuka abavubuka bakute DRF forms zaffe bannakawempe bazitwala nga abatwala omucere ku lusaniya okukakana nga bazikwakudde tamanyi nti DRF forms ziringa ggi okitegeera DRF forms za mulya nnyama bwe yazikutte yazitadde mu mpale mulya nnyama ng'okuzimugjamu olina kulabika nti omusala nga temulya nnyama nga yatabuse yamanyo anti mulya nnyama muyaaye kati bano baleeso olukungu lwabwe oba nkiyite maalo Nyanzi yazze DRF forms zina azikutte obujulizi bonna mbuyina amanyi ali kololombo eri abantu bali diplomati atuuse kumbe baswama omusajja yamugumbye engangu okukakkananga azitutte Nyanzi asaasabadde okukakkananga ate oba tolina kyogenda DRF forms kasita bazitwala tolina kyonnyonnyola ate kino ekyagudde ku gundi ku Geoffrey Lutaya naye mbu yabadde ajaganya
abuuse gundi maama Namatovu amugudde mu kafuba essanyu liryawo. DRA forms bazigize kuba abo babadde bazze nazo nga bazikuŋŋaanyiza. Kasita baasoose ne bamugira okusinziira ku bye tulaba presiding officer olwayogera Lutaaya aleebya. Lutaaya akola ki? Aleebya. Lutaaya ne basooka basagambiza DRA forms tebamanyi. Ne bamugamba komawo. Bano kasita baazirabye nti baziragajjalidde. Nazo ne bazivuba. Ne bazivuba. Waliwo ennongoosereza wa? Waliwo ebitakeredde. Nalabye Lutaaya. Lutaaya yagize mumukwate waayo. Okitegedde. Ng'alwana. Okudda munda ng'ebintu bikyuse. Ate DRA forms jjukira wali bwe baba baziwandiika. Oli asobola okuwandiika 250. Ne n'ategeera nti akozeemu ensobi akkirizibwa crossinga. Baagala one line. Cross just one line. Yes. Owandiikewo 205. Wano aba yakoze ensobi. Wano yakoze ensobi. Ye one line. Ye one line. Teziba bbiri. Okudda munda nga bikyuse. Bikyuse buno bulayini bw'olabalabamu. Baga it was an error naye yakoze kye tumusuubiramu. Tuli bantu tusobya. Closed just one line. Results ziba zikyuka. DRA forms tebazita. Kati oyo Lutaaya naye ne bamukola ki? Naye Lutaaya yakkiriza bukyali. Yakkiriza yo ne Lutamaguzi. Mu kooti. Lutamaguzi ebyobufuzi yabivudde. Lutamaguzi yagambye ebyobufuzi nga General Museveni. Anti yakyaliko nangwa. Banyumiza engeri gye bamusituddemu. Ano maye ensala gy'asala envi. Si ye yamu. Oba si ye yaffe. Yasala mu ngeri ya bigoli asala wano n'azirekawo n'asala wano bamusitudde n'enviri zonna ne zivuba ku mutwe. Ezo zaali zisigaddeko. Bonna ne bufuzi. Bwe abasajja abazze nga bakambwe. Ne bamukwata ne bamusitula obukanyuzi. Era yagambye okufiira wano. Iyo gundi senga yalemeddeko badde bajja mutta. Nagamba nti President Museveni bwaba yakyafuga eggwanga lye nga yakyategeka akalulu naye yali yakyogerako yosi yeekubangalike n'akomawo nze senga naye Lutamaguzi naye sikomawo ku luno n'akomawo n'essuubi eritagambika naye nga yali amaze okugamba akalulu akategekeddwa baabakama nga kali Mwami Museveni sikola ki sidda naye kubengalike so ku luno yamaze kirozaako waliwo okubyogera nga tonnakirozaako obaddeyo ne ku luno yazze n'akiroozaako nalabye abantu bakambwe kati ebigambo bye bikola oba bafuuti soja be waŋŋambye nti buli alwanirira akalulu ke nti genda mu kooti ng'omaze ebisanja ebiwere 12 ng'olina bye weenoonyeza ate gwe totagala ate olina bye weenoonyeza lwaki oga nti gwe mulungi asinga ani avuddeyo ng'alwanirira obuwanguzi bwe nga wa myaka 15 gundi yabadde abulwanirira Lutamaguzi tegiwera 15 emeka gibadde 10 bibadde ebisanja bibiri era najjo mingi ekya DP na kino naye yavuddeyo nakkiriza kakati waliwo forces Lutamaguzi yabamukubye bukubi waliwo forces ezo forces zabadde mu constituency nya nga zo bakuzifi in fact 5 constituency eya Kampala Central Lubongoya lwakuba abantu tebapaying attention to details abasajja babadde n'ekintu kye batambulirako nti Kampala for NRM kiri Buganda ekyo kiveeko ekyo kyekigaze ekyaganda ekyo kinamyalo kyabadde akuttemu kya Buganda yonna era walabye nti balina ebifo binnyo bye bafunye mu Buganda kati mu Kampala byabadde n'ebifo ebi bisatu bagamba Kampala for NRM yes awa Misa Kabanda nga baga kawempeenu yetaaga okupainting for NRM naye kulinda okatono eno soko mali n'ekintu njagala kubuuza ku madiino one yakubye gundi yava wazirade simu kawempe for NRM era bakomekereze kawempe bakoze eki banojjoddeyo ekifo ukitegedde bulungi nnyo Nalukoola yabalakidde kabadde kanji n'akanyazi kabadde kanji bangambye mulya nnyama ne Nalukoola mavi ku ttaka amaze gakuba nkugambye waliwo eyaŋŋambye sirya kusaaga tewali bukakafu nze n'obukakafu bw'amavi ku ttaka mavi nedda mavi walabye ennangira gye balangiridde mu Nalukoola kaatuuse ku ssaawa esembayo ng'abasinga twabadde ku radio walabye ennangira gye balangiridde mu Nalukoola presiding officer yalangiridde Nalukoola
bwe yamaze yakoze eki yagenze bagobye na mugobe akalulu akabaddemu amavi inze kano nkalinako n'obukakafu kabadde kazaake anti nkunnyonnyola kanga nkunnyonnyole mukano twatuuse ku ssaawa esembayo twabadde ffennawa entinda ku redi amawulire agabadde mu kolido zino bino byoyimirira n'obanga atabiriiko kumba okutootega Nalukoola bamulangiridde ddi Nalukoola bamulangiridde essaaza si be bamiko be basembyeyo 99% omwana yabadde mu konso wali nga ye ali konkoshowa Nalukoola naye bamututte era nga n'ennambi nambi wamulabe nga azikutte ali bw'ati agamba awangudde nambi bagenda omuntu ono yamuli sobola mmoze kuwangula nga basazeewo Nalukoola yabadde tasobola kugira nambi nga basazeewo anti okusinziira ku information atambula wano mpulidde abantu bangi maviku ne buli ennyama ade bamujjayo yagakubiddaani amavi yagakubiddaani kati Zaake yagakubiddaani gazaake go nga alinako obujulizi Zaake amavi ge yakubye bamala okulangirira bamala okubala obululu emitiyana baabala obululu tetwalonda lwakuna twagenda okuwera Friday saawa zaali 6 nga bamaze okitegeera bulungi nnyo nga Zaake aleebezza ukitegedde nabbosa nga aleebezza nabbosa yabadde aleebezza bakabazawo nga kakambu kakati ne babalindiikiriza Zaake agamba waayi lwaki tebalangiridde ewala atulidde balangiridde eno tuwulidde balangiridde lwaki agamba noggwosaaga tojja kakombako era basoose kulangirira nabbosa nti agudde mutaata wa Zaake yazirise kyokka buli gundi buli polling station Zaake we yawangudde ne nabbosa yabadde awangudde of course anti kati bwe balangire ejjukira Zaake wa municipality oli buuma n'empi kitegeeza bonna batwala wagazi bwe balangiridde nabbosa nti agudde Zaake ne omutima ne gwongera omutyemuka kitaawe ejjukira weena basoose langirira agudde ono yabadde asoboka nti kitaawe ejjukira nabbosa yabadde asoboka agenda lopawa nga teri Butebi n'atandika okuba amasimu Butebi n'afukamira nga Zaake olwo afuuse mwana taata jadda taata nyamba taata nanyiga amapeesa ne ssente ne zitagambika enale muyo yakoowa amanyi tegalya tegamba ziyewaati ne ssente zitagambika wano gundi yabadde wakitagenda n'ateekawo ekikondi wali tewaabadde nenga mukambwe Zaake lwaki yagenze n'abakuba ng'amatama musajja wattu gamulebedde kyampisa Butebi nanyiga amapeesa okukakana nga balangiridde Zaake nze nina omusajja wange wa ku lusegere bw'ati ye yasoose nankubira naga bigaanye naye ate ng'abantu benze be nali konkushiwa ganja agankubuula nze lutamaguzi oziba senga nali mbeeti nga nali muteekayo obululu kati bino tebiriiko beeti bino tebiriiko be bandi nkubya akasente kange mulundi ogusooka waliwo forces kaakati force eyo gy'ogamba olaba Zaake taata we weenaalimu ate ne gundi ono ne ampadde information nti ne Nalukoola taata we be bamukuba enaalemu bambi abaluddemu abakadde era bambi bakwatibwa muze era yagambye mwana yabadde andabirira akasente kaveeri ndowooza abako ne baga muzeeyi naye omusajja mugambeko naye ng'amazima gali nti okimanyi nti ne mulya nnyama abadde bamugjayo nti mulya nnyama eswala gy'osalawo awo ey'amangu bagiyita batya yagenze ku sujuudi eyo muyagize n'agwa bwat nga bigaanyi Mamadi Sala gy'atera oteekawo nga eyo era omuntu ataafunye buzibu Zahara obadde kiwalabye ka vidiyo ke maawa yakaabya amazibu okwekutula mulya ennyama nga bamulwanirira mulya ennyama yabadde awedde bali mwezi bwakankana kaakati bino ngane ekyabanyizo babadde bazitwala ekyamula nnyama ekyabanyizo okimanyi andi principal yadde egundi wano yali yaleeta akantu kumba mulya nnyama akumba kumba mulya nnyama akumba simayiro mulya nnyama simayiro mulya nyega mulya nnyama nyiga ne balaba obunyiivu bwono n'ayingira parliamenti kitegeeza feesi ey'emitafu mulya nnyama gye yateekako eyabadde muleetedde ate mulya nnyama abadde alina buzibu ki Zahara Luyulika naye yayise ku lusuubo bale bamugjayo DRF omuzinga bazitutte
n'akaaba amaziga bali mwezo bwe yebungulwa omusirikale mulya nnyama bwe bataasataasawo n'agamba zange tebazitwala lulika yakaabya amazigo gamala mu kiwanga bade bamugye ne batuuka wabadde ofiisi yabadde abitwala oli muganda wange olwafuuse muganda we saasiranze ngamba bannange General Museveni omuntu eyabadde omuntu gwabadde bamaze okukuba gundi yabadde agenze ebyaddala nno nalukoola nga naye akkiriza awanisi kubeera agabadde gatambula njijukira waliwe badde bamumaze sajja yagambye analukoola yawedde era ono yabadde agenda era nze omu ku baatambuza amawulire amafu okumanya obwedda nfuna obusimu okuva mu nsonda ezeesigika mu nsonda ez'enjawulo okuva mu bantu nga bambuuza nalukoola kiri kya naye mbagamba nalukoola mu mwera wasoose okugatuwa nalukoola awedde naye nga wabadde ogawa nze kye nabadde nkakasa ebifo bibiri ebyakawempe ebifo bibiri ebyakawempe ne pressure gye baateekawo mu by-election y'ekawempe nabadde sikakasa nti nalukoola awona era wesitawakanyiza kiri ekikyo nti nalukoola galabika gabadde mavi kyekino ekyazaake kuba bwe kibanga kirina gye kyabadde gwe bwompa sayidi yo nenjiwakani ate mbaako ekikyzaate okimanyi nti zaake ate wandiyagaye nti zaake teyandikubye mavi kuba taatawo tukimanyi kaakati nze omuntu ampa information wali yagambye nti taata waani beba n'abaazibwana yenga munene ate chairman ate nga abasajja bali abe basonyiye musonyiwe ne bamugaa kale naye omutabadi kiringanga musirikale wanaagira akutadde kale genda naye ako bamukoze naye nenkola kakati tuveeyo tudduka ebutambala twogera ku bifo bye bataddeko baŋŋambye Muwanga Kivumbi luli we twakola show ne Siraj Muwanga Kivumbi kimanyi yabadde alina ttale ssente ewuwe bakabalabala anti ekikamubazisa kati ng'ali mu nnyumba nti yabadde ne gundize dialafomuzize muze basobola okubala akaluluko nga naawe obala olabe nti ebintu bikola batya tebatale senta ye agiyise naye agiyise ttale anti ebayiyo personal tale senta sigwe weerangirira kati okulumba abantu ne bakola kye bakoze ewa Muwanga Kivumbi nga si yeerangira nti ye presiding office kati ye baadde bamulumbira ki no Muwanga Kivumbi yabadde ate kufuluma parliament naye akasajja nagamba kamaanyi oba atya kati njagala ganja tutunule ku forces ezaleetedde Muwanga Kivumbi yono okufuluma effect gundi nkiyite ntya ensonga ezaleetedde Muwanga Kivumbi omufulumya parliament awo agundi ziriwa ekisookera ddala Muwanga Kivumbi ng'omuntu gurawundi ebadde teri nnywevu obuwagizi abadde abuyina naye nga bulimuko tebunywedde kati nga bulimu amalibu bulinga magundi manyo g'amatalaga okitegedde bulungi ababaka nga Nambooze babadde ne ground ng'eri so stable ng'abantu babategeera kati Muwanga Kivumbi abadde alina obuzibu n'abalonzi abamu okitegeera bw'aba abadde akayina like 60% ate mugumu okitegedde bulungi kyakubiri Muwanga Kivumbi state yonga state yabadde temwagala kuddayo ate nga n'ono eyajjidde ku independent eyabadde n'amaanyi nga naye agezezzaako okuzimba ground ayise Maseeka abagulidde piraawo balidde endiga kuba Baseeka bakoze kyamaanyi mizikiti okuba Muwanga Kivumbi bamukubye bulungi kutuba zonna abo babadde baliisa Mukiibi abadde abaliisa kati bwe baatuuse nga ground ya Kivumbi tenywedde bulungi ayinako 60 ulaba bakuba ayina nga 95 kati bwe batuuka ku ayina 60 naye ganja tolowooza nti Muwanga Kivumbi ono yamanya nti abantu bamuguddemu Muwanga Kivumbi abadde tagenda nnyo butambala awo bagendayo lumu na lumu ng'era ababaka abasinga si Kivumbi yekka kakati ffe tuli ku baffe nti baffe tubabeereko nnyo kati Muwanga Kivumbi ono bwe yamanya nti bamuguddeko olutalo ate naye n'ayagala okukola ki abalwanyise okitegedde kakati jjukira Baseeka bano be bafuga
twasooka ne tuwa video obutono nga buli awo Muwanga Kivumbi bamukubamu katono nga bano ba bulijjo ekintu ne kigenda nga kikula kati ekyakuba Muwanga Kivumbi muze it was his reaction opponent wo bino bya bufuzi bw'aba akutaddemu abantu abakuba ku ground okyalinayo obuwagizi naye n'oli azimbye abawagizi be kati abataddemu mu mukanyugira ebigambo okimanyi nti Mukibi yatuuka n'agamba muleka nvume kanvume seba nvuma mbundi kasiru nabba omukyere mu gundi aplayinga sympathy kyokka ate gwe bw'ojja ng'owadressinga bali abawagizi okuba generale ate gundi yali abasiru abo negwotavumye naye gundi yali amaze omumuwa Kyagulanyi ddala gye yakola yali mu mazzi bulungi nnyo najja simbugira bannange ebisobi byonna nja bitereeza mugire nga ye atambulira naye ate yayongera muliro politics w'abasajja abo abasuubi aba DP block abadde bw'atyo abasajja abo babadde bakanyuga ebigambo eri wakujeregerera abantu tebasoma abantu basiru abantu gw'ogamba tebasoma abantu basiru abantu baavu kyokka nga by'oboogerako bituufu majority abasinga si bayivu abasinga tebasoma abasinga baavu kuba butambala ejjudde obwavu butunula naye nagendayo okitegedde bajjonga agaba emitwalo 2 naye nga osanga omukadde mu kayumba nga tayina wadde na kyakulya kati abawagizi b'opponent yo bwe bakkanyugira ebigambo gwe n'ojja n'ogamba naku abo noono abadde awuwo olw'okuba nti naye munaku okitegedde bulungi olw'okuba nti naye teyasoma ate nga bannayuganda balina enkola ganja n'owofuna obuwumbi ngadde bakulabira mu mbeera eno tebaagala ovuga ennene kyekyo jinsuka kizenna abasajja bendaba avuga akamotoka katono naye ng'ebibugagga byalina bogoti okitegedde naye kati gwe n'obalaga nti gwe wayitawo ate oli akuba alina amawoteeri amanene azimbye amayumba buli wamu ate ne yeegonza mu bantu muleka nvume ala nvumira obwereere ate nga wano n'akasente akalina kyokka ate tutuuse mu kalulu nga ne state emubakinze up kuba baalaba nga yakola ki anti muganda we bamuyita Ngobi akulira gundi kitavu okitegedde waliwo muganda we kati oba tojja kuwona era pressure gye baatadde ku Muwanga Kivumbi ekitegeeza yazanya bubi omuzannyo guno teyagubala bulungi politics wa Buganda wano kaaba n'abantu kuba ekituufu waliwo by'ozimbirako abantu baavu okitegedde bulungi nnyo abantu abataasoma mwebali naye balage nti bajja soma okusoma si kyebuli kimu balage nti gwe oli okubamanyisa bye batamanyi tambula nabo naye bw'otandika okudaala obakuba ebibejjagalo banyiiga zabadde ensobiizi Muwanga yabaddemu n'ensobi kati ne pressure eno ng'eteeka omufulumya ebweru tuve ewa Muwanga tukkirira ewa Goleti Namugga Goleti Namugga ng'abadde ayogera mu kali akawedde yagenda n'akwata Sembabule n'amunyonyogera n'aggyayo ekifo gwe twali tumanyi nti NRM bw'amaze okumufuna Goleti Namugga n'akola ekyo kinyinyi kyateekeddwa Goleti Namugga abadde atambulira nnyo mu mbeera olumuza Nambooze ng'atuula bw'ati akusinziira nze mbasikirira neŋŋambala bano Nambooze nno ye ayogera mpola naye Namugga abadde nga kagundi kuuma kamberenge kati nga banabe nalemu amatu gawulira gabawuma mukazi abafuuke ate nga bo balowooza Sembabule waabwe ekitatesoboka kyekyo Sembabule twateekayo empanyi neffe bera tubikima nalowooza naate amaanyi gayina wano ne mbasikirira neŋŋalaba nno minisita Kasonga emmotoka ye Namugga ayina emmotoka nnene eringa bwaguuga w'emmotoka ng'agiyisaayisaamu abadde mukozi nnyo era bannasambabule abadde mukozi ku ground ate abadde asitula eddoboozi baafiiriddwa omukiise omulungi ye baamukubye batya pressure bwako kyokola ale kati ate ye agenda kukola kimukazi olaba zaake era y'omu ku bafoot soldier be bajjiddeyo ebiso Namugga nti yagambye agenda mu kooti bano bagamba ekya kooti nangwa ekya kooti ki nangwa mu mobilizing abantu tukabanje tukakole ki saagala omugule maaso ani agenda okukabanja abantu nkugambye
bafutu Andi nzobuzibu bwoli futu soja anti siri naye kambagambeko tokuwa bituli mu nteekateeka z'abantu anti mpandowooza yange tokuwa bituli mu nteekateeka z'abantu bw'ogenda bbanja Goleti Namugga ngamba Zaake Francis Butebi ogenda bbanja eyawangudde n'ataawangudde tagenda bbanja bafutu soja bagamba ekintu eki bafutu soja abagamba kwe bali ku ground kwe bali ate ngani mpayo eyagambye tukabanja bayitiri mpayo kale sigenda kwasa abantu nalabyo sigenda sinzira nati ze kambogera ulira kanjogera abayogedde ze kamba kwasi kamba kwasi Lumbuye yagambye okabanja akyagala nnyo Bumalu Kiseka okabanja akyagala nyali wabuli gwenjogera njagala ombulire wali Kiseka ali South Africa ate Lumbuye ali Take aputop boss na yakaba yagambye mukabanje nnyo yekolera yagambye mukabanje yekolera yajidde mu mbeera ya kimpooze anti yetonda yekolera yavuddeyo mu mbeera yekolera yako wambuza lwaki n'agamba ayagala ekintu aki omukulembeze we gwayagala ennyo Kyagulanyi Ssentamu agamba ebbanga lyonna okuva 2017 akulembeza Uganda akulembeza Uganda yeesooka ebirane biddako naye amusaba mu myaka gino 5 ekiddako akulembezeeko ku taata Solomon akulembezeeko Kyagulanyi Ssentamu akulembeze Bobi Wine ne famire ye yekolerere okusinziira ku kyalabye ndi temu yekolera bannayuganda balayika baaliddemu Kyagulanyi anoga enkuwa yekolera ne bebe anti yamwetondera anti yali agenda omukwata wane Kenya bali bamukimu era yekolera takyagala kwegoba n'abantu yekolera yavuddeyo n'agamba omukulembeze ogwayagala ennyo gwatembeese ebbanga ave ku bantu akulembeze nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Solomon n'abaana byakoze abikoze eggwanga liri mujjukira anti yekolera ali ku gundi ali ku point ntuufu naye gwe bafutu soja benkwaddeko abana tewali n'agamba ave mu bbugubugu waliwo ekyabaddeawo saaki kunyumiza jjukira abadde n'olutalo lutagambika ne gundi no ne Bumalu Kiseka ne Dogo Nation bateredde era baamuzannyamu obubadi n'agamba abo abaana bulijjo battata n'ekifaananyi kyange nina byenkugamba omukulembeze wange jjukira nti yekolera yavaayo emabega n'agamba Kyagulanyi Ssentamu bw'atayingira mu ntebe mu kisanja kino either mufu oba musibe ekyobusibe kyo nkiraba ebintu bibiri either mufu oba musibe n'agamba n'abaana abakuba jjejjeremu nenvaayo kuwabula esegeza yagamba nti ayinza omubalanga Dr. Besigye n'amugamba nenvaayo kuwabula abaana bano ne bakuba mu bituli mu nsonga zange ebituli reason being nti baakuzimbako ekintu nti president tasobya president takola daga n'omukulembeze aba ne baadvisor kati saawa zino n'obwetobazi obw'ekika ekyawaggulu president wange weekulembeze nze kyesiwagira ganja era kino nkyogera banaye temubanja temubanja bantu babe bakkakkamu nze sentiment gye bannyomerezaawo mbu omukyala bano abatunda ku mmere bano abaakoowa akooye okusomba emmere yaalaba gavumenti eno yemutadde mu mmere bw'akwata ekipiira akitwala mu luguudo ekibiriti yabadde akyerabidde agenda akima ekibiriti bambi yeeyokereko ku kipiira no kati moze waliwo abantu bye batamanyi esookera ddala President Museveni alina statement gye yakola n'agamba ye king violence ye kabaka wa violence President Museveni ekintu kyatya era ekiyinza n'omukwasa ensonyi obutasuppressinga bantu mu ngeri eri brutal mu ngeri ey'obusagwo okutuuka n'okuluzinga obulamu be bantu okuvaayo peacefully okutefulagayo impola toyina gwe okubye ekyakitya andi kati obuzibu bwe tulina mu Uganda bo bamanyi okwekalakaasa kwe kugenda ganja omusanga atambula talina mmwe n'oyasomotoka ye n'okola ki okitegedde ekyo bw'okikola president alina etteeka mwagenda okukwatira ye bo babagamba okwekalakaasa olina kuma bipiira oli mu kuvandalizinga people's property ebintu bya gavumenti amakubo ogwono ganja omusajja bakusanga oli mu mmotoka y'ovuga lwaki tolina
you know ekyo bw'okikola mu gavumenti ya Mwami Museveni oba weetadde omuguwa mu bulago nze nali wano egundi nabweru mpitaayitamu mu kalulu ka Zambaali waliwo boxes ezaali ziteekeddwa mu kalina nagalaba n'amawule ku NTV bamuyita Mugagga oyo aliwo NRM abadde yeesimbewo ne Zambaali Idi Mugagga boxes ezo baagala ozijja mu kalino ziyingiza ki gundi polling station kati abaana baziraba kalina yakasanafu wali abaana bakola ki bazimoga mu kugendayo babatandika basapulesinga abantu bano kye bandikoze bandikuumye obukkakkamu ne bakwestioninga okitegeera bo kasita babagira ne batandika okukuma ebipiira ne batandika ne ŋŋamba wano era gwe nali naye twedewule kuba nze mbadde mu bintu ebyo ebbanga wano wateeka oggwawo omulamba waliwo yaŋŋamba ekintu kino ate omanyi w'otuula n'olowooza oba ne gye tugenda mu maaso eno omuntu wayogera ekintu okirowoozaako oladda nti omuntu aba alina point sometimes nti okwekalakaasa tova out of the blue n'okwata ganja n'okwata kasuku n'okwata bashalo mu ntambi tugende kuba kuyinako kuba kuteeketeeke pulaani ebaawo naye wano ganja ava erubaga gundi n'ava egundi bazzo n'akutta omuyini kati nze nalaba abavubuka nga bawaga kyekino pulezidenti waffe kye yatugamba nina gwe nali naye ne mugamba wano kasita batandika okwokya ebipiira badidde ebiti babiyeeko omuliro babitadde mu kkubo ne mugaa wano bano okubagumbulula bateeka okulaba ku mulambo nga gukoze eki gugudde era twali awo nga tweseze ne bagamba muvubuka bamukubye essasi mu kifuba nga mufu bano kwe kudduka kati eyenkola eyo bwetu tesobola kujjako Mwami Museveni kyekireetedde abantu awo nabwera okubeera nga tebatambula na bulungi era bwe bakugaa nti kabanji eyo si yemmanja waliwo kye bayita peaceful demonstration kwata fulagayo tambula mpola mpola ate nakyo kyetaaga okubaako obukulembeze si kyakugwira anti kiri kye bagaa nti okwekalakaasa oyina ku pulaani wabeerayo master plana zino ensi zonna ze tulabye ng'obukulembeze buvuddeko ne bamaasezi ebaayo ba master plana ne bagaa nti kati kawempe eri abamobilizinga abantu baffe kifinansingibwa ono yafunye flaga bweziba saati myufu bakivujjirira ono yagifunye naye wano kyafujjo ababbi nga ababbi ne bagamba naye tutambule mpola nga tuyimba national anthem wanika flaga afande bwakusembera omugamba naye tetulina buzibu afande muwere in big numbers otherwise kasita okwata ekipiira okwekalakasa kwa wano ndowooza status ko bwe kirina okuba entambula y'okwekalakasa kwano kutambula bwe kutopaka kati ojjukira ebiseera bya Besigye okutuwaaka ate mbw ate yabakolera nnyo Besigye tebalimu abaana b'omu Kisenyi mu Katuumu nga baali emmere anti okwekalakasa kwatandikanga ssaawa mukaaga olwo bano abavuga ebigundi bino ebireeta emmere anti bagifumbira balina gye bagifumbira bagireeta ku bigaali bino ebitunda mukati ate n'erimu owino nenerabira okunyumiza olumu yayiika etya yayikirawo ku gundi ku State Square ng'agivuga mu kigaali yali agivuga mu kigaali ebifi by'ennyama ery'ettooke lyasigala liggira naye abaana baalijjula abaana bali ne bagijjula kati ebyo ebiseera byawo okutuwaaka ebya Besigye ssaawa nga mukaaga nga abayaaye bonna bayingira beswanta bava ekatwe bava emakinde nti kikoze eki kikutte oli agamba naye mbadde ndudde okuuta ku liiso ly'engeri olaba oyingirira okwekalakasa gwe kootafunamu oli azze kweriira mmere era bwe bajja nga balya nga beewujja bati jjukira eri gye baagiriiranga munda ng'ate abapoliisi ate tebaakomanga ku ekyo gw'omulaba akutte kadomola olowooza oba omusiraamu agenda kufuna wuzi oba kadomola kaalina byakima oba kadomola kaagenda wali wagundi wakakande kukima ku mazzi ga mukisa kumbi babusala mwayi wa sopo kitobero kaceere supu abanga ali ku gundi bwasina kasupu wasina kujja bambayina butaasa gumanyi kyalingawo mwowina abantu beeyagala kati yennekalakasa bwetu muze tesobola that is the reality anti ekitegeeza wabalina okubeerawo ng'abantu baneekalaka babaawo ne master plan wekyo nga Museveni bwe yabala ekintu kye n'apima n'agatta ayina emikwano ayina kyayina ki ne bagatta naye wano akoze emikwano wanayingi mu gavumenti ayinamu abantu be abadde akolamu ekintu nga kiri planned bw'ogamba nti tukalonde mukanoonye mukalonde mukakuume ebyo byangu byangu naye kabanje byonna wabikola
okubanja ne kugamba kabanje olina okubeera strategic. Mbadde nnemera ku nsonga yange. Lumbu yatagenda gamba abantu kubanja kalulunga ali wali ajje atukeyo naye alozeeko ku bukambwe bw'oli omukwana gwe baakuba essasi. Yes. Kuba kati bino bye basindika abantu nze mpulira abantu. Ganja abantu abo bayimbulumi naye abantu abo. Bukolere kyekineera gundi kye yali avumirira. Ani? Bano ba foot soldiers aba social media. Abamu babadde nga batuufu mu statements zaabwe, abalala babadde nga bafu mu statements zaabwe. Kakati waliwo akaseera bwe kaatuuka nga Umaru Kiseka ne Dogo Nation ng'ate batuufu nnyo. Dogo Nation yona akuba abantu embooko. Yo yakoona omuggo ng'ate batuufu nnyo. Nga bagamba okwekalakasa kwe Uganda si kwa kwokya bipiira, si kya kuyiwa mabulu kuziba makubo, si ka kwokya mamotoka, petrol station. Okwekalakasa kwe Uganda kwa mirembe. Lumbuye nga gamugula amajambiya. Oba oleese genocide, President Museveni agenda kusuppressing. Sayinayo ku bantu be batulaga engeri gye bagakwata. Nga kusuppressinga mateeka, oli mu destabilizinga mirembe, okitegedde bulungi. Buli oyo kyekipiira oyo n'oluguudo. Sente. Nga bo bagambe, naye wano oba otambudde n'omusirikale okukuba. Ensi egenda laba etya. Bano nge Seggona ye yavuddeyo nakkiriza. Maturity. Naye abantu bagambye bye yandisoose okukola mu kusooka ati byasembezzaayo naye era tubisiima. Nze nsiima Seggona. Medad Lubega Seggona yavuga akali amaggu. Neebaza bannabusiro. Naga ebbanga ery'emyaka 15 si mitono. Nga muntaddemu obwesigwa okubaweereza. Nagamba mbasiima. Naga ke kaseera nange nkola emirimu gyange ng'omuntu mbeereko mu bantu bange. Kyakusatu nayozaayoza nnyo Magoola. Okimenti yazize emitima gy'abantu. Nayozaayoza Magoola n'amugamba wonna waneetaaga obuyambi. Ajja muyamba. Naga politics ayina baanyiizizza. Anti ye mugezi. Misango gyonna. N'agamba bonna baanyiizizza mu kaseera kano bamusonyi. Naye abamunyiizizza kuba gye bali abasonyi. Awumudde mirembe. Kati abo abasajja bagezi. Okitegedde bulungi nnyo. Kakati ate statement gyonkeezezzaako wano gye sitategedde. Eriwa. Ye yasse mu Junganda okunga nti agenda kujja. Nakalabye nze ninawe nakalabye. Ntaddukira mu oyo si ye Ssemujju wange gwe mmanyi. Ngaddukirayo kusinziira ku ki kuba Ssemujju yakutte kyakusa. Ssemujju nga bamukubye nnyo. Kuba ow'NRM wali ekirambu naye yabadde ataddewo embeera. Naye nga bamusinga obulwa omutwalo gumu. NRM waweeta atadde embeera. Kati Ssemujju naye njagala Madiino ono. Madiino ono yakubye goli. Abaddewa gwe wandaze Madiino okumulaba gwe mulundi ogusoose namulabye na ku kipande wali ewandege yanga nvuga mu kafunda awo abaddawa. Ewa bwayise. Munnalwewuuba awo wonna. Anayo buyaye gundi yade tajja busobola. Abadde mbakazi b'omu kimumbali. Tasoboka. Bwagendayo n'abamobilizinga. Ssente ze NRM bwe zijja. Be bazibeeramu. Ye mukujjukujju wali. Kyovola bwe baatuuka okumukamu. Kyokka tafaanana buyaye. Bwe baatuuka mu kamyufu ke NRM. Madiina olw'ensonga nti yali nnyo ku gulawundi abantu ababeeramu kyabanguyira omuwa kaadi. Okitegedde bulungi nnyo. Aza nali manyinga ye munafu. Era tabadde nnyo w'amaanyi kuba abadde ku luguudo. Nze wamwogeranga nga simanyina waafaanana. Biki era teri abadde amutegeera okuggyako bannakawempe. Abawangaalira mbwayiisa omwo bwe mutu. Abeeno tebamumanyi kuba Kawempe South munene. Nno ne Nyanzi ayina ekipali. Anti awo we nkugambira. Nti ekipali kya Nyanzi nange kyansobedde. Kyannemye okutegeera. Ate mwenale mukasakadi tagizangayo. Kino naluddo kiraba. Wano obadde olina okukwatira wano. Ebipali bya Nyanzi. Nyanzi babadde bagenda ttendo waliwo bamulangire kuba Nyanzi yawangudde. Bwe n'okwata dda n'ogenda ng'ozuzumba. Oyina gorodi wo ogenda omulaga ono nnogolo. Omanyi ky'obuuza. Oli ne mutabani wo Kyakiruse. Ofunye ennuuni ogenda ogiraga eno nnuuni. Ebintu ebifaananako bwe biti olina okulabika nti obeera so keen. Gwe zikwata ofune bw'oziddaka we. Ezo empapula yabadde aziwa mutabani we. Kuba ye muvubuka. Kyakihiru asika bwe basika nene Kyakihiru yazze anti yafuna olukungo ndi Girudi Makerere atambula oyinza gaye mukungo singa kitaawe ate kitaawe yalinga fuutu soja oyinza gamba akuuma ono
bwe bato atabimanya ensolowoozo oliye mubaka bwe bato ne babajja ngati mukamwa nze abakuba Ssaalongo nga yali awaaji nga yakutte empapula ze bwatu yo mugezi wa kibuga reka naawe agira bwati aziteeka mugunde kwa vanna njagala buwanguzi bwaye kumbe ziina we ziri fadi sembera tambule tuta ate nga nange ndi mukambwe nnyo awo nabadde nfa n'omuntu kyakiyirwa adalimba obuwanguzi bwabwe tebabufaako nyanzi bwazigaba ebyekawempe ate fanno nga agenda azitadde alinga mmere nga beeri bweti waggulu ba yabadde waggulu so oyo carelessness ekifo ne kigenda ani omulala awo okitegedde bulungi nnyo ani omulala awo betulina okuba bana inalabye fulufiga statement ze yakoze nti bannange abantu mbakubira bweri bantu mubaleke bino byonna byetugira byabaka twade tukimete sawa kulangirirana naye nalabye alien skin aida sebye yakoze eyanyumidde yagambye nti sajja yategeka ekintu ki n'amala okitegeka n'alwana n'akola ki akapapula ke yateekawo mboko kaali kakuwuddisa revolutions ziba 3 muze zibanga 2 zenyisobola nze okunnyonnyolako abala basobola okugaziwa revolution esookera ddala ye revolution President Museveni gye yakwata mu 8 eba planned era ya planninga kuba yali Minister of Defense mu government y'Obote ng'amaze okuba emikwano muli tebakulimba nti yalina kirowoozo kifuga abasajja abo baaliwo mu kuzimba Fronasa ebyo byonna ebiseera nga alina kyazimba ate yali mastermind okitegeera eyo revolution n'agigusa bulungi nnyo emyaka gyali egi 5 eyo bw'ogimala revolution endala yeneri peaceful gye tulabyeko mu nsi za Afrika Sudani yes ne mu nsi endala ezzeebaawo okitegedde bulungi nnyo eyo naye ebeera planned kino kye bayita okuzimba amagaali kyali kituufu nnyo naye byakomanga mu bigambo ddayo ku ground tugeze ku buli muluka ku buli kyalo ozimbe structures impola kawolawola kikwate empola funa abantu bewekakasa Uganda erimu abantu millions zitugeze 50 omobilizinze million 10 kuba zisobola okukola kino zino za Museveni zagamba ezitalo million 10 ate Museveni yagamba zizi nga mu Kampala mulimu million 2 ez'abantu wakise eriyo million ng'emu mukono eriyo emitwalo ngendo gatampola hoyima jinjo ina yapi wakiso buli wamu wonna nga bali peaceful batambula mpola nga abalamazi tugenda kuba mirambo jigwe mitwale statement ya alien skin nga tumaliriza njaka papula mutuufu kuba yamanyi President Museveni enzanya ye ate nakola serime gamba nti ku mulimu omuntu azanyira ku mulimu okumuta omujjawo President Museveni kuba President Museveni ali ku mulimu guno omulimu gwe omunafu yotya mu ngeri eri peaceful omunafu yana numbers nga batta abantu international community n'abantu bamubula abantu tabaki abatakumye kipiira nate kati saawa eno obukitasobolokeka manyi President Museveni kati yayiga nnyo ate kati mugezi nnyo ndowooza mu Africa yasinga amagezi kuba kulembezi ezo tetuyinza kiwa yabala ganja ovaawo nduva wakiso ganja gwe komanda otaddewo embeera ngafuna abakuyitamu ganja abantu bano balaba njagala obakume kikyoyagala anti kati ekijja kiri mu good geto n'abadde yazitwala ne seriousness Bannayuganda bwe bawulira nga baagala change Bannayuganda abaaliwo mu 8 ne batuuka ne ku extent President Museveni ng'oli amukwese waggulu mu kibanyi ne bajja ne bamubuuza president ali naga simanyi ne bamukuba ne ku mutwe n'afa n'agamba nti simanyi balina seriousness bali determined ng'agamba bw'atabanza n'abaani okitegeera ne kati ffe wano obwavu teri gwe butaluma ffenna obwavu butumaamidde bwe bwoba oyagala ensi ekyuke etuuke ku mitendera z'ensi nga zi Dubai
zetulabirako zetwali tusinga nga kati zikuze waliwo okwerekereza n'ogamba nti aha omugaati guzze naye ku lw'abaana bange ku lw'abazzukulu olwa Uganda naye ganja kangume nkulayirano mu Uganda teri agaana mugaati kisoboka ne ku mulembe gw'Obote naye yagabanga omugaati gwali mutono guno mungi nedda akaseera kagenda kutuuka it's all about nze nina we nalabidde nti omugaati wa omuntu ayogera birala wano agamba nange babiba katono nnyo bwe kati abo booyogerako be ba minority kuba President Museveni tagenda liisa milioni 10 z'abantu anti yeta ayagala bakulu anti kati awo wenkugambira buli kimu kyonna ganja wakulaba nga gwe munene kivula wano mugundi tafu afuga abantu bamekaawo bayitirivu bawera kati tafu wagira ganja ono tuteesa yagira anti kati tafu bw'abavaamu mumusigale nga mutambula kuba mutambulira ku kirowoozo batono betulina saawa eno ganja embeera ekuluma wayenfaaki ne bana kyekiri yekolera kye yagambya anti kyekugamba mubaveeko omukulembeze yenna aliisa baliida wabula baliida bano liida ebiseera ebisinga taba ate nnyo na bubi nga bano liida abaako ne bwali naye gwe gwabadde akulembera asula nga tolidde atalina zaalwe nti amaggamagga eno gwalina osigala nze kyeŋŋamba wona asigala ng'otambuza ekinu ng'ovudde mu liida oli ayina amaanyi jukira asalawo omanyi baliida abalidde bangi abantu basinga baliida amaanyi kuwagga okubeera liida wange gwe nza kufuula liida kati nvaamu segona abadde liida egundi ebusiro kati bamuggyeko obwaliida kino kya mafiya si kyagundi nti kalulu anti ebyo byonna bazimbwogaana okukkiriza mu liida oli nze nina we nnali nina abantu awo tulina we twali naye nga abayaayi balina enkola gye bakolamu ebintu byabwe gye sisasobola oba nagikunyumizaako nga ye ali awo talina kyayina za nkwakyo naye ng'akulaga oyo taafu tasobya anti kati baba bateekamu omutima guli balinga abasirikale obukulembeze bwa ghetto buba bwa one love era walabye Namyalo ng'akuba emiranga Namyalo yakubye emiranga n'agamba tuyonoonye billions and billions mu ghetto structure Museveni talina gye yafunye kalulu muli babi waliwo kye bayita one love omuyayo ogenda muliisa ssente atuuke ku ballot agayimani sobola va mu Bobby beebo amutiikingi kati obwo obukulembeze bwa ghetto buba bwa one love naye nga tubeera sokola nti mbadde mutambula naffe programu eno ebeerawo each and every day muze the Megaton amba ne Ganja Fadi nga tutunula ebigambo mpola mpola musibe bulungi mweraba